Muzei olizita. Olizi. Nenda tuli mu kuseka naye. Just twewuunya bwewuunya nti. Twewuunya bwewuunya ndi musambwa. Ndi toli musambwa. Tikatonda ina engeri gya sinkanyamu abantu. Sinkanyamu abantu babe bankubira ndulu. Bwe sisobola kuyita ku bantu 10 nga soogedde. Okakasa. Olwo tofuuse kasiru. Olwo kyolowooza nti nabe mpa manjogerera ku ttooyi. Weewuunaganyera. Ng'omukadde noga nafuna kasoda nga kannuma. Tugende wali waggulu bakugulira dduuka liri tusigale litunda kasoda. Abantu bagamba amazzi bulamu gw'oli kasoda bwe bulamu. Ku dduuka tugule kasoda. Ndiyirira edduuka. Ewa Muzei tukwatere ekkubo. Wanene bwekyo. Mugende mundabako n'ekifaananyi kyange weesula. Sikulwanga olumbe lubbi nga lunziba nga temumanyi wange abasajja yabadde ayogera bambi lwabutute. Muzei kati ono omwana yagenda okugulira soda era oneegulira oba akugulira eddala. Ayagala kanyogo ka soda ki Muzei? Soda yenna babaayo. Wayiga kunywa? Amazina ne gabula. Naye gwe Muzei gwe nsoso kulanga tanywa kawalaji nga yaye afiya kasoda. Kawalaji akonji kanywa luli. Nange kati tulinganga bali ku business mtandika ebyettamiro. Takwatireko ogulire wali Muzei soda nga bwe wagambye. Mama itambi yangu nga Fanta kalabika kakola. Kale Kale kayinza omukolera Muzei. Kwagala nnyo mukwano. Mama kusinga nange. Kwagalanga sente na mwana naba kabina kapindula kalinga kasejjere. Okawulo otya? Ate waliwo enjawulo bonna balinanwa. Amata Kufanya nti ogikozesa otya. Muzei yani mpozi. Bali kanda kwasira. Amanya g'amatuufu yesempala naye kati amanyiddwa nga Muzei. Twongera okusaasira abafamire ya Muzei tokubye nnyo n'ab'emikwano bonna. Muzei tokubye nno abadde awangalira ku kyalo ekiyitibwa Kivumu ekisangibwa Nakaseke, Nakaseke Central mu Bulemeezi oba mu disitulikiti y'e Nakaseke. Muzei tokubye nnyo yafudde olunaku olw'eggulo obudde obwakawungeezi okitegeera. So Muzei eyo nagenda bbeera ng'aziikibwa naye twamukyalirako ku gye buvuddeko emabegako ne tuwaayamuuko naye. Muzei tokubye nnyo n'abadde ayatiikiridde nnyo ku mukutu gwa TikTok ng'azanya n'omuvubuka ayitibwa Edike. Babadde nga bazanya ebintu ebiri simple era abadde bakozesanga nnyo ebigambo ebibadde biseka. Era n'erinnya lya tokubye nnyo lyava nnyo mu comedy oba ku zi skit ze baakola ng'abuuza omulenzi tokubye nnyo. So erinnya lya tokubye nnyo nebeera nga likola ki nga likala. Abanyi mubadde mumumanyi naddala abantu abakozesa omutimbagano ogwa TikTok. So Muzei tokubye nnyo tugenda batterako program gitwalikoko naye emabega mulabeko ku bigambo bye embeera ze nga abadde Muzei mukulu asoose emyaka 7 era yafiiridde ewaka mu nnyumba yasangiddwa obudde obwakawungeezi nga zembuyaga ezikunta. So Muzei tokubye nnyo kitalo ddala eri abafamire n'abalala. So eno ye program gye twasembayo kukola bwe twasinkana Muzei tokubye nnyo ono ne tugenda mu maaso n'okubanga ate tuwaayamuuko naye. So bino ebimu ku bibadde ebigambo bye n'ezimu ezibadde ku nsonga mu bulamu bwe. Twatambula twasinkana ku kisaawe ekyokukyalo ekyo Kivumu kiri awo mu senta mukimanyi kuliko n'essomero kuliko ne Bower Hall we twasinkana era we twava okubeera nga ate n'atugamba mujjemba twaleka ewaka ewange gye nsula mubeere nga ate nayo mulabayo. So gye twava ne tutambula ffenna mu kidduka kyaffe ne tusala ne tugenda ewa Muzei tokubye nnyo ewaka naggulawo ne tutuula bulungi nnyo ku mulyango ne tuwaayamuuko naye paka ate Katonda wamujjuludde olunaku olw'eggulu. Kale nze Sonko Muhammad twongera obajjukiza ntukola airport pickups oba okomawo mu Uganda. Sobola okutambula naffe namba y'essimu eyo gyolaba ku screen yo eri 0706 79 47 29. So katubalekereyo emboozi ya Muzei tokubye nnyo eno abalala. Waliwo abatutwala amaloboozi. Okalabya akaana kaka kutte kamera okalabya akaana
kaddala nze nkazaala n'olwekyo obanga sigwa kazaala akakuba kodi ekiro ku saa mukaaga ne mugogo gukyasobola gwe yewese bwoti okole ki enkulu tenywa Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 78 nti Muzei emabega eyo teyayayabe kubibwa munne mwebale bwewayiya kakontenti wengereko mu maaso ka content nga kagamba nti singa Muzei aŋŋamba envubuka ng'owunya kavubuka ne muddamu nti wadde oyagala mpunye kavukadde nga ggwe ofuna idea then n'onoonya Muzei akafiitingamu so noonya Omuzei njija nsomeramu Muzei wange so nga nkamusomeramu nga tukateekayo nga kantu kakuba business zitambula bulungi business zitambula era muline Muzei bwe wamutuukirira onokola naye yali open n'omunyonyola naga tutandika okukola ye yakirowooza atya muli kuba ebya TikTok azee bate babitegeera bulungi TikTok kati gwe bihewe ninanyisa lwaki obutya gwe ozera bomeka buno boyogera nabo bubwawo kali nno tandika Muzei ogamba otya yali gambye eki kyonna kyoyagala kyowulira kale bannanga wobandabira ng'okubya ekikumba kyamaanyi eno gye bayita batya empale ate kati okitegedde nti mpale badde bogamba tikikooyi kano kadooko oli Muzei kamansukira zezo ze boogerako ekkooti y'amaka oba ajjenje baali bagakubuuzaayo ku bugambo bambuuza biki nze nabayigiriza okwogera bayogerera ku ddagala baddeyo gye balijja so ne mukola content natandika okutambula ne Muzei so content natandika okutambulira ddala saawumula kanenkera njiya content nga nnyongerayo so abantu ekintu ne bakyagala so era nekikulira ddala ne batutegeera Muzei alina smartphone ye smartphone kyeki mu Luganda esimu engeno eyokuseereza munnange nandigijjeewa eyamuseereza gye banjoge kitange Katonda gye yantonda nayo eri mu kamwa sinayo ya mu ngalo eyanjo oyagala nkwekukaganda kuva nnyo mu kifuba kyange Muzei akyali ku mirembe gyabwe giri emikadde kuba kingo oli nkulubiringa nze zino sixpack liriri oyagala liri okuli emboona emboona ogyagazaaki gyagazaaki obaga nti nazaalibwa ndi mukunku ate nno ssebo kabuze kati agiteekemu n'ekisinziiro Muzei bannange Muzei tagenda Muzei ageza kulanga fitting mbavubuka oba Muzei akyali muvubuka bawo yozera mjeyo kyali muvubuka Muzei Muzei omuvubuka abatulaba tuli ku kyalo bakita kivumu kisangibwa mu district Nakaseke ono bayitawo Nakaseke Central okay akati ekintu kitambula kitya ne Muzei omugambe baneiba ebitambula bitya ebyaffe bigere byennyini byenkozesa otambula Muzei addo manye tambuza amagulu abatambuza obuwuwo ng'omusota naffe otusanze je muli eno era mbalaba Muzei TikTok agitegeere muyisize etya Muzei TikTok agitegeera so naye tanagifunamu kye twali tusuubira kuba twali tumanyi singa ekintu kikwatayo so tujja funa ku basapota bamanager abatusaamu akasente so naye Muzei tetunayambibwa okutwaliza awamu so wali osuubira nti Muzei ajja funa bajja mu managing aba managing abatyakola taberenga Muzei jemba kibere kitya so abatusaamu kasente otegesa ekivulu n'otuyita so ebintu ng'ebyo bye tubulamu Muzei asobola okufuna ku buyambi n'atereza obulamu
Okay, muzeeyi yali mu mbeera ki yenga embeera ya bulijjo agamba ennyonta emuluma tasobola kwogera nga muyonta basooka bafuna ekicupa kya soda anywemu bakufunira ekicupa ekya soda kye baba baleeta muzeeyi kyokka oli ate ekyokulya teyagala kyakulya bakuleeteko ekyokulya wano muyina woteeri njagala kasoda wali tuma omwana ntandike oba odda nyomba buyombi obedda soda yakuyombya wera tanaba kwogera kati muzeeyi wali soda anywemu muzeeyi ali mu mbeera ki muzeeyi waliwo ayinza okutulaba n'ayagala amanye muzeeyi ddala ali mu mbeera ki muzeeyi nalabira ngendo bwonkuba ebifaananyi bakuleetera soda kimuzeeyi ala ningira mutuleteeko oba anaamwegulira nga tumaliriza namwegulira nange njagiruma nange nina amanyo nawe olina amanyo enyoto jajjerumira kati awatandise obeddayo babuyombi baganda bange mikwano gyange awo tomwerabiza asirike siwemula wadde ogenda kuwemula onabadde agezaako tufusigira ekifaananyi muzeeyi yali mu mbeera kiddala gy'abadde agamba embeera ndibadde ndi lubinyonga ennyanu teri ku nze eruma ente eri mu kikomera naye kakati nvuddeyo kakati musula mutya tuli bulungi ate tuli muviirawa every person must tell me his name kakati wegambye ate munnaffe obuyitibwa ani obuki oyitibwa bakuyita ani muzzukulu wa Kisolo Sonko Muhammadi ow'Engonge bazzukulu ba Kisolo galuna kumanyago nkugaye bakuyita ani Sonko Muhammadi bampita Makko William muzzukulu wa Makko waliwo amakonkome waliwo amakoko Makko kyeki Makko nga bw'oliwulira Makko kaze ne mu bayibuli mulimu ate ono teyeeyanjudde oba ye ne bweyatayangulaga ogategeera bulungi nnyo agono ke gange ne besiiba gambe gange ate abalala bayimiridde awo abalala waliwo abatutwala amaloboozi okalabya akaana kakakutte kamera okalabya akaana kaddala nze nkazaala n'olwekyo obanga sigwa kazaala kakuba koodi ekiro kusaawa mukaaga omugogo gukyasobola gwe yewese bwoti okola eki enkulu tenywa osooka otekemu kawaliggo enkulu enywa omugongo nankali badde byakusaaga nga gwosaba akumye ebibadde byakusaaga nga gwosaba akumye naye wabanga akkiriza yasijja siba biyiseemu kankusekulire ddala bakumpa kutereka ziyalina obugambo obubwempolempola kyeŋŋamba buli muntu aleteyo ekigambo nange nsekemu kubanga obodda njogera bwogezi siseka wedda toseka wedda oyogera bwogezi wuuno edi yakusinga ng'embwa biva bweŋŋaŋŋala nti ebadde ennumye ate ng'eri mu nseko yava ku nseko yazeesonyiwa wangala kuno kukulabisa ebintu naye muzeeyi owangadde nekusinga kale olaba nze isooka otubuulire ku byoyiseemu okutuuka awo nayita mu bitoogo nempita mu biki ebizibu byoyiseemu okuba nti kati abantu bakumanyi kuba tuyisaawo mukuba nga tubuza muzeeyi abeera ne edi wano ndesewo emirambo anti ndaba toyagala gukwata kuno kugulu yaweza 3 kati amagulu kati waweza 3 gokka yo wange sigata atalina magulu nakumu tatambula nawe ko kulekera oba onaatambula oli omusanzeeko mu sefuliya yo ng'afumba talya muzeeyi mapya ki eno ate ali ku kyalo kivumu gwa makadde goleese galuwa agolwedde oba ogamanyi gaggwa dda gatya sokoleete amakadde galibwa mujjukiza empogole gali egaweebwa mususi ate kakati aba alekulira waliwo yayatikira ate naye asaawalala kakati gwe ogamba otya ndi wano tuze tukubuzeeko tulabe muzeeyi ono abantu gwe balaba ku mutimbaga n'atambula ebyaddala ali biki
oyo twafaanagana sinze ono omulala gwe tuli naye oba muli balongo kati olwo ali mu kunkwata ntwale akamwaka kayumbyeko nga ya muto nali manya abakadde tebalimba naye ogudde ku muzeeyi akola atya kuba emyaka gira gyayita dda mu kulimba abakula naye nga baali beesiimye nga tebalimba bitooke byebigwa akati awo omuntu nga nsemberera bulala oyo oluwa buneeno nja mumeketa buntu buli walawala buno muzeeyi nze nja mumeketa koleddeko abakakufunira eddoboozi kekanjigiriza okwogera kaakano akadooka oli weekali wano ekanakusooka ate kale kati muzeeyi twagala tubuulireko nti wenyigira otya mukukola ebintu bino ebya content w'okumutimba nga nenyiga ntya wasanga nenyize nga nenyize ntya kale otandika otya obikola ntandika ntya gwe watandikira we natandikira ebintu bibasanze busanzi luvannyuma mwamaaliwo ku lubereberye mwali mutya kale omulembe gwammwe gwali gutya gwoba otunyumizaako gwokka omulembe gwaffe nga ndaba nga otasaaga manya tajja kulya yaba tasaaga bali serious nga jantulye n'akyama kati mwemukasa nankani byuma fooko naye lulisewo tutanamanga mu ngalo kubanga oluusi oli tokubanga beeri usitokwekweeza sise mwalinga ku mulembe gwakwekwe yabukwekwe temwalina bikookooma nze era kyemba njagala okubuuzaako wabula tuyise mu maaso wali waliwo akatale bakayita akatale ka mmese akatale akajja katyo kayita akatale ka mmese nze yajjanga atuma kuno emitala nsonyiwa interview ya leero muzeeyi olemwa muze tugenda okubuuza dya ku ansa ogituddemu nga bweri kinaavaamu tuyonate mu kivumu yajja atya kivumu kye ki mu Luganda ate kijeeba egyo yajja jeebeera atya lwaki ekyalo gy'ova wali ebyalo bya kisirusiru kivumu amannya gaabyo tegategerekeka byonna tebitegerekeka omanyi navaawa kwobeera kwe ŋŋamba kwobeera ebyalo nga bya kisirusiru nnyo olwokubanga kunsanze kati laayo kubeera kwowangaalidde kwembangalidde onsanze wano nkubalidde emyaka emeka gye maze wano gyeraga bwerazi oli musajja mukadde wadda naye katale ka mmese mikwano gye twali wayalawe ku bubi bwo gwani muwaze kumubuuza oyo alo gwani muzeeyi tevijja tuwadde ogirabye ebadde ya lusaagiriro tojjanga obumantalirako tonamubuuza beddala nakuddamu sitolenga bweri nawe omubuuza kirala ayita wano omuteegera wano ayita wano muzeeyi content alina mungi muzeeyi content alina mungi ye atandikidde okukola content kuva muzeeyi content alina mungi gwansomesa owaayi kitabo yekikuddize oyinza tugamba ki ku muzeeyi kuba content yalina mungi ate wakamomokola naye muzeeyi simanyi nakumanya kuba buli kimu kale buli kyomubuuza aba alina ansa yakyo naye nga yafane ga muzeeyi noyagala omuwemule nti awo tomwerabiza yandikuze kuteekawo alabika yakula nga muntu wa kintu naye nga tanafunawo ekikola ki wakiteeka kati kyoga muzeeyi nzo banga alina talenti okuva dda naye talina muntu gwakola naye alabika yali talina muntu kuba isitole we bagamba yali musajja nga mwogezi wa ku mikolo muzeeyi omikolo giti egy'abafu bafiirwa gitya owange buuza bubuuza yogera n'abasezi buuziza bubuuza yogera n'abasezi nagwo guba mukolo muzeeyi nze nali kapiteni w'abasezi nemukufiirwa guba mukolo kano nfunye kakiso okulaba nga nzize nyambadde ani akuwa emboozi nti muzeeyi yali mwogezi wa ku mikolo beyakula nabo be bakugamba yali mwogezi wa ku mikolo yali chairman yali musomesa akoze emirimu mingi yasomamu an educated man we bagamba muzeeyi oluzungu amanyi do you want to backbite me muzeeyi si wa muzannyo oluzungu alutegeera
and say walako. So just waiting for me. Akati nange bino I'm feeling this. Kwa bitere dala wano leme kubitia. Wa ewani kuchikumba iyo kuyange tukuliko naze nabumeka yesi mwenye obodda njogera mu kandopa kali wano jaza ate gwe oyina okalabe kagenze ko nti kakulope ne kadda sebo ayinze mbongere bakubuze bye bakubuza Muzei obiddemu eno interview naze kwogera sawa meka shikanga 3 lwakuba ekitusobedde nina musente okoleki onjoki zira sente munange abakadde bakaba bulina kubakaba obwavu naye omuntu newafanga wakuziika wa mitwalo 10 agenda n'aziika ogamba zijeewo amangu owange yasalira amagezi naye bakabogazi mu ttaka eyo wansi ate bangi abaali muteekako obwomusi musobola kumugjayo kati obwana tokulaba mukubo mu bwana obutoto tobuzaamu omusaayi ate nze bwe naalizadde ate wembanga kakanawo enkulu tenywa kati laba nsonzeewo kazi mbadde simayinage wosoozi watuufu gwe woolabye mwazi wano kumusekerera nedda sebu kale museke muli bamasekerenga mmwe tetuseeka tukaaba bukabi makubina Muzei ekyomugambo ekirala waze Muzei yantabudde butabuze kati buli bukanjogerayo nga mulina amasekere kale mwesekere muli bamasekere wali abakulaba oyinza kubagamba ki ng'osanga singa tuba tukomye okuddamu kulaba katonda weyagatira omubiri abakwagala kabagizi ye bali bangi abakulaba mugende mubuze ku Muzei tulaba agamba ki bani abakwagala abamatira byokola ndi malayika oba ndi katonda naye gundi oyo musembeza kunyinyanga omwana muwala naye ansomozza ndaga ekiwojjolo oti oba nsekerewa switch ekyakola tugikebere bannange bwennaye akani anagifuulira ojja gizikiza mbu switch yase mwana muwala bye byabaleese abavubuka mulabye ennaku oba mwana muwala weyongereyo ddala nakiri ekiwawatiro ekyongere eri njagala kuleka mwana muwala gyamubuuzeeko sememako obaina Muzei ekyomugambayo ekirala kubayo bwetyo bwetambudde bannange baye tumanye tunajja mbwokugiraga amasavu n'eggumba olowooza etwalawo ki naye kaakati ono addidde eggumba alitadde mu maaso g'embwa kaakati nze nkole ntya anti embwa eyinza oba yakuuka amannyo soka eggoba mbwa soka eggoba aba yakuuka amannyo ate kyasobola kulya wakiri esesema naye ng'emize Muzei tubadde bana abatula tubadde tumanyi Muzei ono waka wakola content bayiya muyiye naye ye content byayogera byonna kuba interview bwetyo bwetambudde ono yekali lugambo byenjogera byonna yabitwala kale kamansukira kano akadookoli nga bwe mwakayitanga ku mikolo eyo alinda bamboneredde okukola ki Eddie wansi ebigambo bya Muzei bwe bitufe tubiwulidde simanyi bagwena ky'oyongereza kaakati nyongereyo kyekirala nyongerako nze just kwebaza abantu batubeereddewo kuva we twatandika beba n'abagenyi bewaleese abafaayo eri Muzei wamu naffe abantu abatufollowing abawagizi baffe abatuwazirayiki waliwo n'abantu nga atubeereddewo okugeza nga bamweyana omuyaga omuyayu oli alina obwana ese obambi omusajja oyo obeeraawo n'akugamba Muzei Eddie anywedde ku mata n'akuwa omutwalo n'akubuuza olinamu ka pocket money so bawena omuyaga agaba yaman maximum akokyayo bamweyana ampe esaanidde atubeereddewo bangi lyawo ngoli omumanyiiko omuyina bwe mweyitawo bajasira mwesanga ku TikTok twesanga ku TikTok yaman bamweyana akokyayo ku simu ne temwerabangako ate twerabangako Muzei bamweyana omumanyi bamweyana omuyaga nga musangawa ku TikTok yaza mwezi okujjako ewo gyensiiba oba kale big up bamweyana omuyaga namulabyeko bamweyana omuyaga
tuli Kivumu eno Nakaseke wansi n'abantu beyo bamusiimye. Kati abantu beyo bansiimye bampadde ki? Bamuya n'omuyaga. Siri muyaga. Omuyayu bamuya n'omuyaga. Gwomulembe gwa mwakozesanga ki bwe basinjaga? Omulembe gwaffe musajja tukyagala nkubuulire. Twakozesanga kyokugenda okupama okwenda okukola kutya. Bale tuyinza obulasika olunaku olwaleero nze Sonko Muhammad. Kati mwe abali ku mulembe mupamira mukamwa nga kinyira. Ediko inako tugambayo. Byange biweddeyo. Okay. So abakulu bano bali side z'Ekivumu. Eno mwali mufunyeka abantu abatwala njja mutugere mutusanyuseemu. Okutwaza muntu badde tukubanga jasi mikolo gya kuno. Abantu babayita era babategera babaagala. Batwagala. Nero genda ne Muzei ne mwogera mu abantu ne basanyuka. Ya, nenga okiba chance jenga waliwo ina support okuyamba Muzei wangu kumukwatako. So kuba ina content. Buli wamu asobola okukikolerawo. Bibala bichimikolo. So Muzei alumba ekibala. Kakati munnange okujjako ekikyo kye kyansuba naye kakati laba gava mu kulya sigamba mazi amaanyi. Kale bannaye katukoma tugenda banga tongera okukomawo ne Muzei ono nga twogeramuko naye mpola mpola nga tulaba ki ekigenda mu maaso. Gava mu kulya tugenda gatereeza tugenda kugera nga twongerako mpola mpola. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu. Mu biseera bye eby'eddembe Muzei otera kukola biki? Kiki ositera okukola mu biseera bye eby'eddembe? Kwebaka. Bw'omala okwebaka kuba okwebaka kwateekwa buli kiro. Omala okwebaka ng'osimuka ng'ofuuka. Muzei ebigambo biyitirivu kiki? Mwe mubisuna ate mwe mubitendereza tubingi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 29 52 155. Muzei olizita. Olizi. Kusekera wano. Nenda tuli mu kuseka naye. Just twewuunya bwewuunya nti. Twewuunya bwewuunya ndi musambwa. Nti toli musambwa. Nti Katonda alina engeri gy'asinkanyamu abantu. Asinkanyamu abantu babe bankubira nduulu. Bwe sisobola kuyita ku bantu 10 nga soogedde. Okakasa. Olwo batofuuse kasiru. Olwo kyolowooza nti nabe mpama njogerera ku ttooyi. Weewuunaganya era. Ng'omukadde noga nafuna kasoda nga kannuma. Tugende wali waggulu bakugulira dduuka liri tusigale litunda kasoda. Abantu bagamba amazzi bulamu gw'oli kasoda bwe bulamu. Ku dduuka tugule kasoda. Ndirire edduuka. Ewa Muzei tukwatere ekkubo. Wanene bweki? Mugende mundabako n'ekifaananyi kyange weesula. Si kulwanga olumbe lubbi nga lunziba nga temumanyi wange. Abasajja yabadde ayogera. Bambi lwabutute. Muzei kati ono omwana yagenda okugulira soda era oneegulira oba akugulira eddala. Ayagala kanyogo ka soda ki Muzei? Soda yenna babaayo. Wayiga kunywa. Amazina ne gabula. Naye gwe Muzei gwe nsoso okulaba nga tanywa kawalaji nga ye afiira kasoda. Kawalaji ako nji kanywa luli. Munnange kati tulinga nga bali ku bizinesi mutandika eby'ettamiiro. Takwatireko ogulire wali Muzei soda nga bwe wagambye. Maama itambi yangu nga Fanta kalabika kakola. Kale kayinza omukolera Muzei. Maama okusinga nange.
kwakalanga sente na mwana laba akabina kapindula kalinga kasejjere okawulo otya ate waliwo enjawulo bonna balinaanwa amataka Muzei yani mpozi balikanda kwasira amanya g'amatuufu ye Sempala naye kati amanyiddwa nga Muzei tokubye nnyo bakomezanga Muzei tokubye nnyo salako matu tokubye nnyo salako amatu agatawulira kiki kye batakuba nnyo ekyo tokubye nnyo abataata akuba kabina akabina kakola katya teriyo kanene kalikwi mu 5 balina butono alwaki toguzenga bubiri kamu tekajja mumala Muzei akamukana akumala bayongera akalala awange asobola okwesimululira Muzei uno mukwano gwange wama yava kwagala ate jalina okukameketa erinyo likyaluma olira obulamu akasoda ako kafanta kalabika toliiriddeko keeki oba ki toliiriddeko kakeeki oba ki nange namugjawa bakugulireko kakeeki singa mufajugula kalala ogulize kakeeka lwaki tomuguliddeko kakeeki Pannaye leeta sente muŋŋambye kimu soda bubiri tuula okwata wane tugende Muzei nga atukkiriza tugende tulaba ti Muzei gyakasiba n'oyo owuwo mukwano mama mnange olesa ng'otunula wansi wabadde watya ate balinteeka waggulu ndimbwa bagenda kunteeka ku jirikiti tugende nga Muzei atuwa ku mboozi tuline Muzei tokubye nnyo oba kiki yali ayogerako kyotakuba nnyo so tuli eno mu bitundu by'e Nakaseke nagambye twasazeewo tujjeko mu district y'e Nakaseke tutambulemu tuline Sonko wa Good Talent Uganda nange Mako William kutuga Emos Media Uganda otusinzire Muzei takubye nnyo ne Edida TikToker Edi ono akola nnyo content ne Muzei waliwo ka content ke yakola akakagali Muzei nga ayogera ku kusavinga n'amubuuza gwe wa savinga wakola mu so bamaanyi era twagala katujje tumulabeko twakase content yona acting oba ebintu abikolera ddala naye tugenze okusanga nga Muzei ye content nga bw'omulaba so content ntundawa tuddawo ndowooza Sonko tukwata side yawo so tubadde twaludde okulaba ku bantu abali talented nga Muzei tokubye nnyo so onako olwaleero bwetutyo bwe tuli embeera bwetyo bweri nga tujje olina okudda osireyinga mwene kuba pate tujja kuzza nawe newalagi naye kitambula badde manyi kasoda kokka kati ebyana mu bbaala eyo gye munyola walagi bibeerayo Muzei ebyana byanjuki ebyana biba byanjuki ebyana bizina amazina aga buli kika tukirira bukirizi wano esewo mpola ogende tokubye nnyo salako matu so kati Muzei owulira otya nga oli kafanta awo kati nze atayina wenaabalirira ngenda kubatuuzaawa tofaayo ffe tetwetaaga kutuula Muzei tetuzze kulya bugenyi oba kukyala kaakati mwagala kunzizaayo neyanziza twagale tukuvugemu waba ngambe badde oludde okulinnya ku mmotoka ate nze girinnyamu emmotoka yekulinnya ate emmoloka ekulinnya etya Muzei Muzei tokubye nnyo kati Muzei wasembayo ddi okujjako e Kampala batono nazaalibwa omulembe gwa Amini so si buno gwakaguta akatugenda yingira gwa Kyagulanyi Kyagulanyi omumanyi amusangawa nasanga baziika nga mwali pulezidenti w'abantu ate people power kiki naye muntu maanyi g'abantu abalala beetuma amannya g'embwa kiki nti poliisi polisi linnya lya mbwa poliisi ogera kulaba muntu yavaayo ate ngaoli ayita poliisi ate nga mbwa yejja naye Muzei oliko ekiviiri kale gwe yenda olabidde kino eky'oku mutwe kiri ku magaga eyo
ekiri ku maka kakyamaanyi kiranga mugwa kati okunyuula kikunyuule pisako muliro nkikunyuula ntwala ennyama yange pisako muliro bafa ng'omutunta guli guvaako nga nzirawo buto ng'okwatawo na burashi nga kiwedde ngana jinja lyelizanya omwana ekiviiri kimukubye ekiviiri kimukubye omuwala aluwa ono ekiviiri kyo kimukubye naye bannaye oba ayagala kuweweetako kalevu katonda wattu oba mulya butaalya bubwe olentya mulya butaalya bubwe muzzukulu namunsi alya ku nswaze muzeeyi ebyomuzzukulu tunaabiraba Muzei wakoma bbanga kyolya onyongerezeko maama nkubulire onyongereze tomanya tuyinza osooka ne tuyimiriramuko wano ne tusima ku muwogo wali okyayonka ng'oluddewo ono omwana ali myaka 15 ebbanga eryo lyonna obeerawo otya muzeeyi Kubo eridde eno ku left. right ku left Ku left eno. dino eryo naye Muzei gwe wakikola otya okubanga amanyi eno erinono zano zambadde ndirabi tubadde tuyiseewo wa muzeeyi abadde sirirabye lino obadde totegeddewo so namwenza obamu ebiza okufumitemu okukayo mu ndowooza eriko ebisobola ofuya muzeeyi oyagala kumugjamu Motoka ziyita. olibredde muzeeyi okumugjamu nemba ndoota oyo simuloota tosobola kumukkiriza akuggyemu obudde bw'ekiro ng'embeera etabuse enkuba etonnya empewo nnyingi Muzei wamanyi nekyenjagala okubuuze gamagamba Muzei abazeeyi abasinga kati tugeze nga gwe simanyi myaka gyo naye abasinga kati myaka ng'egigyo amanyi baba tebayina okikola otya obanga oyina awo katonda bwe yagattira omubiri awo wano wennyini awo Muzei wanjima ng'okikola otya obanga oyina agago gonna ati agamu sikyaganyina anti bw'okikola otya obanga oyina kaago ate goyina gonna gamera lumu era agasooka gekagenda gavaamu abatulaba tutuuse wa muzeeyi wano kati mukube ekifaananyi kyonna ati mbadde bwagala kumanya mulimba mwatuukayo ewuwe mwaka mwamusanga mu kibuga kibi kikufa tubateereyo akalala mukalabe abayaaye bakuno oyo bakwata muyaaye nzija nkuggulire muzeeyi oyinza obutavaamu motoka kamala opaakinga tokubye nnyo akomatu tokubye nnyo muzeeyi olayika tofumba nakufumba ndaba ekyoto kyazikira dda Muzei abadde alemedde bajja babinoonya ate sogeera kunakali ku masanyalaze nga ani eyo gye bayita ani microphone akati munsonyiwe batwale ebigambo byange gyonna gye bagala okutunda batunde kale tubanirizaako nnyo nnyini ddala linnya lyange nze Sonko Muhammad tuli ku kyalo bakiyita Kivumu district ya Nakaseke this is Nakaseke Central tuli ku mukutu gwa Good Talent tuli ku mukutu gwa M Wheels ndine muganda wange Mako tuze okukyalira ku muzeeyi abasinga obungi bamuyita tokubye nnyo tokubye nnyo salako matu ku mutimbagano gwa TikTok twaga tukole emboozi ey'enjawulo muzeeyi temumanyi bulungi abasinga obungi ntulabe muzeeyi ono yaani biki ebimukwatako muzeeyi nayita mu mbeera ki tulina abantu abasinga obunyimbala batambula ku mitimbagano n'ogamba no content gwakola yiyamu iyo babiri bitya so twagala okwongera okumanya ku muzeeyi ono mulimu n'abantu abamu ababeereyo ne bagamba muzeeyi tukubye nnyo buli embeera eri bweti nyinza ate okubanga nkwatagana naye bwenti
Muzei tusanyusa okulaba olunaku olwaleero. Bannange nsanyusiza mukiranga mbwa. Akati amanya gange. Kano kakakwatireko. Amanya yogera. Nze Muzei tokubye nnyo. Ndi mwantuuma. Naye ng'agakitange go malala. Tusaba agakitange kitange yaleeta lya Fumbe nga ye David Sempala. Basempala baba bazira nfumbe bazira mmere butu Fumbe nyama ofumbe ennyama eba nsolo. Okay, munansonyiwa anti mwembegwa.com. Muzei twagala n'abantu baffe abatukulaba okwongera okumanyako gwani kakati abavubuka abateze amaloboozi bajja bawa ebirakani bwebagamba mubagulire baziyita picha kamera iki ebyo bikuba ebifaananyi bajje bakuba ebifaananyi namwe mundabeko. Nze nsiba bikutuka kati ndya mutamiivu. Lwaki osiba bikutuka? Lwaki osiba bikutuka? Ate gye nnina gy'olina gye negimu nekikuli bagiwola singa sikwewolangako. Omuntu atulaba ayagala okwongera okumanya Muzei eno gyali tulaba oli owekuwangalira mu mbeera akiddala. Katonda yalyoka neyeekweka kubanga ekintu oyinza okugeza ng'ekiswa kisobola okujja nekizimba awo kakati oluvannyuma ennyo ebikiwalanya bingi. Ebisolo mbwa namulimi biki byonna bitakula okulya enkuyege. Naye atolabirawo nga bireseemu kamunyeera akatasobola kulwana. Naye nga teyo enkuyege nga yakulumye n'omusaayi gujja. Nkomyawo. Kigezako tutegeeza sikategedde nze bulungi sagala nkulimba. Bano abaana b'ennaku zino tebamanyi ngero beetaaga obbavuunulira. Bavuunulira. Kati nno oba tebamanyi ngero kati bali bayagala engero ajjanga n'empapula nemuwandiikira. Muwandiikira engero. So obulamu bwa Muzei takubye nnyo butambula butya tugeze olunaku. Sinze Katonda nange ndabirawo nga buziba nga tebukya. Muzei omuntu akulaba ayinza okwetaaga okumanya Muzei gwe tulina olunaku olwaleero ali myaka ngemeka? Ndi mu 80. Olina emyaka 80. 19 ana. Wane waka obeerawo wekka Muzei? Kati guno gwo gubeera naani? Omuki? Omutwe. Oseka. Siseze. Badde nkaaba. Kalina kamaseke. Muzei takubye nnyo tagenda banna. Jjajja omukyala tetumusanzeewo obeera wekka. Kati wali alina ababiri ogenze okulaba nga ogenda okulaba nga tazze kwegayira munnange biri byali byakusaaga nkomewo. Kiki kyotegeeza? Nti gwalina ogumuntu owulira. Yafa. So Muzei omuntu ayinza okwagala okumanya ozaalibwa ku kyalo kuno? Ekinaavaamu ti n'amateneti ekinaavaamu ti n'ekitoke kuwazaalibwa. Tombuuza ebyo. Nange nagenda okuzaalibwa nga sitegeera. Oba banzaala bapama maama yamukwata n'alowooza agenze kupama yazaala mwana. So gye bakuzaalira ku kyalo wali totegeera tewamanyaayo okutwalize wamu. Oba maama yali agenze kupama saamanya. Kale obuvubuka tunyumye ku buvubuka abo. Mulasonye naye mbozi ezimu zitusukkako. Tugefe tukutwala. Mwasalidde amagezi okujja kunyogeza wano. Nze njagala kugenda kwe mpane kasoda kangano sikayiikira wano. Tetusobola kabba. Tujja kabba. Bayizo kabbira leta nkuyambeko. Ojjange somolulira lwampaka naye nga tebakuyambyeko. Nze kati obudde nga buno bwakawungezi oyagala ogenda mu ntamo gy'oyagala tukuze kiki ekiriyo ky'oyagala osangayo? Era kano kasoda onywa kasoda gwe Muzei saidi eri endala toyitayo oba Paulo Kafeero Kawalagi. nako mubadde mwagala kukampe. Tubuuziza buuza toganya oyitirayo saidi ennyindo nnyingi ezitunudde ku ttaka owuliddeyo omwasi.
Mzee wano wabeera mu nyumba otoyina muntu na gwobeera nayo beera wekawa neno. Owadde akupa mwenyeko. Bwesesa kubuuza kumanya munnange. Mwina bangi onagitaka mu bisinziiro. Mu biseera bye eby'eddembe mzee otera kukola biki? Kiki ositera okukola mu biseera bye eby'eddembe? Kwebaka. Bw'omala okwebaka kuba okwebaka kwateekwa buli kiro. Omala okwebaka ng'osimuka ng'ofuuka. Aha. Mzee ebigambo biyitirivu kiki? Mwe mubinsuna ate mwe mubitendereza bingi. Jasi neewuunya okubanga omuntu ali myaka gye 81 asobola okubanga afiitinga bulungi mbavuuka nibanga banyumya emboozi nga ebanyumira. Kati ng'akabanga mbuzi nti bakale bame wange jolaze mbavuuka bani. Kanziremu mubuuze ndo bayinza okuddamu ayogedde. Mzee otera kola ki mu biseera bye eby'eddembe? Jolaze mbavubuka bakuwadde ku twenge. Bakale bagaba bakale bame. Otera kola ki mu biseera bye eby'eddembe? Yakuddamu kubuuza mpulire mzee. Mukama. Allah akibar. Mama sayinza okulaba. Kyaziza nno. Ndabira wa mukwano. Kyaziza omugenyi nga bwetuli. Ono natudde mu mulyango ayinaje kundisira ebizibu. Tuveyo mama yagala yitawo. Oba. Era nasooka okubuuza ku Muzei. Eradde mama. Musula mutya? Ali ate oyo mukadde munange. Amina. Webale kuuma Muzei. Era gye tuline Muzei. Wamaanyi. Akugambye. Muzei okola ku mirimu ki? Wamagana tunabyongerako. Kale. Okola ku mirimu ki gy'okola Muzei? Gyoyinza ogaa nti omuntu gy'akola ne gimubeeza okufuna kyakulya kwejjanjaba bwe bityo n'obeera obulamu ne butambula. Nze kusinga kwa byonna mama bibadde byakusaaga. Mulife don't learn. Osala kola ku mirimu ki gy'okola Muzei twagala okumanyako. Bena kugamba nti mbadde nziba. Era oba mubbi. Mbana kubye. Era kyobeera okola gwe aba akyogedde. Mbana kututteko ki? Owa. Buli muntu kyaba nakyo kyeyetuuma. Kakati nnonze omulimu gwange. Ati musajja mulimi atwala bimmanju. Musajja akola atya? Mulimi. Musajja mulimi. Olaba. Kyo kibanja si kyange. Kyekyo kyemmanga kyekikyo. Ate ekirala ki? Olima wano gwe yalimewo Muzei. Abuuzi ndiga eminyira ate abe nagyo. Okyalina amaanyi agalima Muzei ku myaka 81. Kale onyompolayo gwe alina ebbanka. Okugambye otya? Olina ebbanka y'amaanyi onompolayo. Owaayi obanga nazaala nga bafa gwe wakulira wa? Ozaala nga bafa tokyalina n'ombona baafa. Oyo ayiseewo gwe omuzaala. Ate obadde watugambyeko nti muwala wo gwamuzaala. Ye ng'osanyuse oyogedde ku mwana. Tekavuze kati omuntwaleko. Anti era mwana wo ate kati gwana abeera naye pakapaka. Ate gambye ate nazaala omu ate bazze babiri. Naye nga mu mwana wange yakula dda. Wazaala omu naye bw'agenza okoma okulabako bazze babiri. Alina gwazze naye ku mugongo. Muzei twogere ku bulamu bwo obusomesa bwali butya? Obwange bw'obusomesa okole ki? Ompe certificate. Omuntu ali ayagala okumanya. Muzei yasomako. Omuntu ali akumanya ndi teacher. Yagala kumanya oba oli teacher oba oli musomesa. Naliko nebiggwa ebipitawo n'embivaako. Wali osomesa kibiina ki Muzei? Level ki? Mwanzigiridde. Mwanzigiridde. Kiki ekizaala kinnaakyo? Kiwala. Wala kyekizaala kinnaakyo. Eno by'oyogera biri wano. Kyanga tukola interview ya Muzei yo tegenda. Temujja gisobola. Naye kyemmaze okuzulamu tunaba tudda tuguleyo akasaketi ka soda.
tumulete katoni namba ya so mulete ddala gundi namba dipo motoka tuje ne busodo obuwera nga 50 tuteekawo mzee buluke tululamu nga awutamu nga bwatunyumiza emboozi ajja kuba emboozi bulungi nnyo nga mwe kati mwogeredde ebyo mwe bakira muyomba buyombe namwe bakira mwogera bwogezi namwe musooke mu buleeyi yammwe nga mundiko se obutaata tugenda Muzei twogere ku mutimbagano guno gwobeerako ogwa TikTok gwo gukuyisizza gutya owaye abadde bampayo kasoda aba ku TikTok sajja wa Katonda sikutte mu mpale yange bampadde kasoda nenywako bagamba ki abakola ba ku TikTok okwo okola ne muzukulu oli Eddie KUG ate nze mbimanyi bye bakola oba bali eyo bantwala bweru oba bantwala wa gyobera nti nze nsula munju obulamu buli butya bbo kulaba olinga omulwadde ndi dokita ate oda nkulaba ofesa nyota yebadde nzita naye kafunye akaweza emimiro obulamu bundi kuggwe akaguzi webale bane tugende atulina emboozi zetwagala tunyumye ate emboozi nga yaki kyenjagala okkubo emboozi eyo tekutuka eyagala lufuba kotyo eyo tekutuka abatulaba tuline Muzei tokubye nnyo eri ebifaananyi bidduka eno amaloboozi gagenda eri ebifaananyi bidduka komiko nga bw'omulaba nti asanyusa obeera naye emboozi ze temusobola kunyumya bw'ojjanga oyagala bintu biri sirias nnyo tojja oyinza obutamufuna oyinza okulemerwa olina okujjanga oli mu bintu bya kusaagirira gundi gwanzirukidde awaka wano obulamu bwo Muzei yabuvaako bw'okubeera nga buli sirias kati ayagala obulamu bwe bwakubeera nga asaagirira emyaka gye egisigaddeyo mu nsi so atugambye ali myaka 81 naye bw'omusango oyinza olowooza wa 3 ebintu byakola kugambye nazaalibwa ku 9 ana era wetutuukidde wano nga pulaninga kuwasaayo omugole asembayo mu myaka gye egy'obukadde si bwetugambye agakwasaayo mukyala edduude etto kwezi basitamamu kakati nanywamu akasoda akasiba bwakasumulula leeta nkulage bwe bakanywa okakase eggwanga omulabirako leeta nkakuutire okakase eggwanga Muzei tugendeeko mbadde mugati nsula ku nsiko owaye bwenzi wano walikudamu kunoonya kutubanga tumanyi waka tutuukira ate nga kukisawe toliiyo wano walabyeyo kuba eddala erika wano wenze tagenze owaye yagenze waabo ate wadde watulimbye nti muwalawo ate omaze ne weerimbulula muwala wange taba nawuwe era otuyiyiza notuwa answer omusanze mukalega ng'ayonka kitaaveeyo wano abayoka babeera mu kaleega abayoka babeera mu kaleega ate gabeera ku matu manya ku mutwe nga nviiri omwana wuli yakuwanya ekibiina ga Muzei ekibiri kya kirina kiriya kiddugavu bulungi buli omu omubitabulako kamogo kasiimwa naye maama naye yansiimyeko luviiri oba leero banayisaamu paasi oba nziro oddugazeemu aguntugende olinga alinayo olukiiko ansobedde mutawundi omuseze ndiogenda kolayo ati nze saagala budde njuwa kwefuula nga ndi eyo oyagala n'ogenda nomana ovaayo nga bukyali nga tebonnaba kuziba kuno kuliko abaseze abayinza okulemesa otuuka ewaka nga tatambula kino mbimanyi ntya oba ggwe oba yenze gwani nti gwe musezi oyagala tegwesalako bigambo ate musezi eriko omuziro gwe balyagala gwe balituuma
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu 07 94 724 oba 07 8 29 52 55.